Nyafe buyukwe mukwano kwoli atana subscribing YouTube channel ya Fenenso for subscribing amuna buyukwe nawe gwoke nyini ayagala okulira ebife waka mukama katonda kuwero mu kisogwenja bo TikTok kwetuli enamba ya Facebook ezilo musamtam 81300 nzo mwana soda focus yako te kamera enamba yo mujikube ko mutuwe emirimbo banabuyukwe mikolo jamwe mujitwesigise tulina kamera zonu sobola okwata video ezemirembe ezigendo bbeera oleke ekijukizo n'abaana n'abazukulu bakirabeko ndine Honorable Akida amanya gonna agenda gannyonyera niyense mumanyi cause kansula era bebamukuba batembese ekisanja kino kituvaamu okuzza ku kirala Honorable ndi musimu nnyo kubanga nkulina ku mukutu gw'abanna kusabo bambulize esebo nayanziza nnyo mutwe wange erinnya n'eddoboozi Akida Ismail Nakibinge nga nze kansala kikira abantu b'enjeru ku Kikwale district ye Buyukwe okulimbira mwami Kanabi Jimmy ate era nankwasa obuvunanyizibwa okuba minisita w'enguudo obutonde n'amazzi ate era nze omukulembeze wa National Unity Platform mu kibuga kino ekyenjeru kitegeeza kunga nze kyamani wa kunga mu njeru era nze Faraga Beara ayina kadi ya National Unity Platform kubanga era nze nkiikire mu kiiko lwa district ng'omukulembeze kasoba ng'olimu amazima totagalira mu byabufuzi kakati busungu bantu banyiize okunyiga ne kuleeta ebigambo bingi naye nga fe abakimanyi nti National Unity Platform yakola ogwayo twagende mu vetting bwa ntula ku panels twava ku panel fact amazima gennyini bajja ne ku ground nze naawe ku stage awo ku kyennamwezi awo waliwo abaana ba bodaboda bajja era abaana ne baŋŋamba waliwo abami abagize wano ku university n'ekitebo kyammwe kye kibasindise batukoze ku interview wano ku bannabatanzi balukanga bamwe ne bagamba bakomya ne baŋŋamba ne basala ne bagenda ku stage eri endala ya Kizungu zone ne bagenda n'entinda naye kati otuna omuntu ng'agamba nti kaadi yakutunda nze ate mwewuunya just abantu balina bwa busungu naye bakkirize nti ekitebe kye kyasalawo kyakola research ku ground ne banoonya abantu abatuufu abalina okukwata kaadi ezo nze nga munnabuyukwe ayagala Buyukwe regardless oba waliwo ebiganyi ngenda sooka mbeebaze akulembeze bwa Buyukwe district naye nga mmaze okwebaza njagala otubuulire erimu ku achievements nga mmwe n'obukulembeze bwo mu kitundu omugase ku community yaffe ya Buyukwe district neyanziza nnyo kadde wange mukusookera ddala nkwebaza olw'okuba nti no platform etuyambye nnyo okuva wagitandika okutunda nga Buyukwe district abantu bangi batandise okutegeera Buyukwe district n'okugiwa ebirowoozo n'okuwuliriza ki ekifa mu Buyukwe district tulina abaana mu Kampala n'ebitundu ebirala eby'enjawulo guluwa naye nga tebamanyi kifa Buyukwe so nze nkufolowinga omulimu ogukoze okubeerera kwa kulembeze abo ku ntiko bw'otambula mu Buyukwe mostly south constituency gy'empanga lyensiiba gye nkolera emirimu nze nkimanyi nti muto wange olaba emirimu nga gikolebwa era ekikwatagana n'enguudo nga ndi minisita ekyo tukikoze ekitaaliwo mu bisanja eby'emabega nga bakadde baffe balina obukulembeze enguudo tuzikoze kuva ddala mu senta mu tawuni ez'enjawulo mpaka ku mayanja kuba otunda Buyukwe yeetooloddwa nnyanja Lake Victoria naye tulima enguudo ezo okuva mu tawuni mpaka ku nnyanja kilomita 18 kilomita 15 ogwo gwaffe tugukoze tuzimbye amasomero nga tukolagana bannaffe aba Iceland batwegattako nti banga batukozemu omulimu munene tuzimbye amasomero ag'enjawulo Buyukwe South Constituency ate batuka ekiseera ngera tulina obbasaba jjukira Njeru municipality bate bakolayo baga tetulina lake showers eza Lake Victoria bayambanye ebitundu ebirina lake showers naye twabapeerereza ne bakkiriza era bajja mu Njeru municipality ne balondamu Wakisi division era ne batuwa amasomero sofata wakazimba amasomero miruko 3 mu Wakisi division naye nga buli ssomero likostinga worth million kawumbi kalamba ne million nga 4 mu Wakisi Central division wano so nti tugezezaako okulaba nga at least ebyenjigiriza tuteekayo structures babazadde balemererwe naye nga ffe tukoze ogwaffe ng'abakulembeze ba Buyukwe district ekirala nti tugezezaako gaba amazzi era nga bannaffe Abaisiraandi bagatuwa tusoma production wells ezennene netuteekawo panels eza solar n'ebirala naye nga amazzi bwe tugasiba mu kitundu gayinza osavinga emiruka nga 3 ne tugasambuza nga gataapu ne tuba ne taps taps era bwatuleetebwa abazungu abo nti ko omuntu abana kaadi nga olaba oba ne kaadi y'amasannyalaze n'obako ne ssente zokati kyoteekamu kyonya kyekubala wali paka wegaggwako ayino dayono tulina bagenti abaloodinga ekyo tukikoze bwe twalaba nti abamu baagala
kubanga bemaliride ku mazzi gaabwe ate ne tukikkiriza etubanga tu extending amazzi ago maka ag'enjawulo households ez'enjawulo okubanga ki abantu baffe n'amazzi amayonjo naye ng'ate emagaliwo otunata abantu baffe bali balwalanga nnyo endwadde za bilharzia amazzi abanyoga nnyanja naye kati tukikoze ekyo tukireese empaka Nyenga wano amazzi tugaleese empaka mu ggombolola yo Nyenga wano mu Njeru Central Divi mu Njeru municipality so nze mu kulaba okwange ntugezezzaako ng'abakulembeze abajja nga tukulembera Kanaabijime ng'omwana omuto omuvubuka omuto gwayitanga omwana tagenda kusobola tukoze ogwaffe we tulina okukola nezimanyi kyatuyamba nnyo kana bwe bamuyita omwana omuto yagala kuprovinga Buikwe district nti asobola okukola ki era tukoze era nti bw'otunula nnyo Buikwe district emyaka egibaddewo gyonna nga weeri okuva yatondebwawo kino kye kisanja ekisinza okukolwamu abakulembeze abakoze olw'ensonga nti obukulembeze bwaffe butuse n'okunoonya ettaka ne tugula ettaka eri Buikwe district ofuna amaka gaffe nga tubadde ku ttaka lya Buganda ebbanga lyonna bizimbe ku tubizimbye ne mu kisanja kino ekya Kanaabijime wa opposition tusobodde okugula ettaka eka 5 awo emisinde mu Buikwe Town Council ate tusobodde okusetingako ebizimbe ebiri kuzimbibwa mu kadde kano bisituka. Honorable, wagambye oli wa butonde waliwo ebigambo nze bwenkyogero oli ayinza okugamba nti gw'obadde mu system mwennyini sebo waliwo ebigambo ebiri ku ggwanga dda mu Buikwe nti ekisanja kyammwe kino mumusinze okutunda amataka n'ettaka ly'ebibira ate ogambye oli wa butonde tuwe information entuufu ku nsonga eyo. Information entuufu ku bintu ebyo ku kutwagana n'ettaka n'obutonde nze ng'omukulembeze nga secretary wa department eyo tubiwulira ng'abakulembeze naye bweba nga si byabufuzi nga bibiri mu Buikwe South constituency twongere okusaba Mukama Katonda. Nze mmanyi nti mu mbeera zonna omuntu aba alina ky'atunze kyangu nnyo IGG okujja okunoonyerezaako ofisi ya IGG yateekwa kunoonyereza kintu kyonna ekya gavumenti ekikoze ekibuze nesabanga ko IGG aze kunoonyereza ku Kikola district y'e Buikwe tewaliwo ekibira ebyagabiddwa oba ebyatundiddwa ani avunaanyizibwa ku bibira property za gavumenti avunaanyizibwa ku bibira ebyo tuyinawo kino ekitongole kya NFA be bavunaanyizibwa era mu kujja mu Buikwe district fe tebayita na waffe bagenda mu magombolola bateeka offices zaabwe powers zaabwe ziva ku national balina obuyinza obwenkomeredde ku bibira ebyo era ffe ne bwe tugenda tubanga old man out niyo mugezaako teekawo resistance tosobola kuba balina security balina buli kimu era ensonga zonna ezikwatagana n'ebibira zitambulira ku abo ate ne bunyaloko gavumenti ya Buikwe district okuba nti esobola okuyingira mu baga nti gavumenti ya Buikwe district ng'ekulembera Kanaabijime baatunze ebibira ekyo tekiriiyo era singa kye twatambulirako bannabuikwe mwali badde mutulaba naye bw'otulina obuganzi bwe tulina mu Buikwe South constituency ne Buikwe district kiraga nti bannabuikwe bateekamu obwesige era ekyo ebibira ebyogerwa nezirowooza nti propaganda atambula ng'alina bye yeenoonyeza so ekyo tetunakwata na ku bibira bya Buikwe okuleka NFA ng'ebibira byabyo byekolera ki era naffe tuli banyiivu nti bagenda bagaba ebibira byaffe either baba bitunze ate babitunze ate tutema emiti gyaffe egy'eddagala gikasangwawo ate omusajja najja n'asimbako payini ate nga wa business n'asimbako kalitunsi ate nga wa business n'otemya omuti omulungi oguliko n'eddagala ekibira ekiri nakyo green pure green gwe n'omugjawo ate n'oleeta owa kalitunsi so naffe tulina obulumi era kitulumiza nnyo emitwe ne tuyomba nnyo nga tulina kyakkola ng'oyinza buli eri NFA era ffe tugenda okulira nti bali ku ssaawa ekyo tugenda otuukayo nga balina n'empapula ezibakkiriza okubanga okubeera mu kifo ekyo kyekimu n'ekiri mu nnyanja so waliwo ebintu bye tugendamu nga tubigendamu kitono nga tetulinaako obuyinza gavumenti ebiinako ki nga ebinako obuyinza kwebale nnyo nga gye tulina opiininga nti NFA ono bw'ajja ani amuleeta ye gavumenti bwolira bukyatukaaba ogw'ebibira gavumenti yalefuddeyo ne gamba nti ABCDE era ne beewa ebibira baveeyo Buganda kokasi yajja ababaka ba parliament nitooza nti ku mulundi guno batufunye obwogerero waliwo results ze twafunamu era statement ya mukama waffe wagibulira Kanaabijime katusuubire nti muzze kutuyamba temuzze kutambula mu butambuzi ate muddeyo era tufunanga mawulire okuva na ku olwo nti waliwo ekyali kikyuseemu obufunze batambula mu butambuzi nga omanyi allowance kati twakikkiriza nti zaali allowance zaali zirina okutambula mu kadde ako naye nga tetuyambibwanga so ensonga y'ebibira tutunule nnyo gavumenti gye tujja okusaba etuyambe central government nti abantu aba NFA balinako obuyinza tubanga tukabanga bannabuikwe nti ebibira biggwawo ate nga gavumenti muga tukuma environment tukuma obutonde bw'ensi naye nga ate NFA emalawo ebibira tegeeza nti ngaffe bannabuikwe tuli basanyufu zesuubira nti munnabuikwe ebibira ebyo byaliwo okuva dda byaliwo bannabuikwe nga tebaali tebabimalaangawo
Byagaddenga. Yes, bibaddenga emyaka gyo naye bana tebakola ki? Naye kati sano ganti bana bamazeewo ebibira babitunda. Naye nga ate babigula bava Kampala. Olaba abasajja bagagga be batukutwala ebibira bifo kubimalawo. Tetusobola kuva wano nako lwaliro nga tetukuba kimanyi tujasinkana ng'obulungi tukwagalako ebintu bingi bingi obadde osavinga ate weeyagaliza kati olunaku lwali tugenda wunzika nga bannanjeru abo olina ky'obasuubiriza ky'obateekeddeteekedde ne ku kisanja kino basobole okukwesiga okwongera nsebo bannanjeru oluvannyuma lw'okuba nga nze yawangudde kaadi nga pulezidenti wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu yanneesize ate nga mbagambye nti twanoonyerezebwako okutuwa kaadi ezo Bannanjeru nja kusaba mwongero ku nneesiga naye mbadde mu nneesiga era nga musabira kaadi bagimpe kaadi bagimpa nyongero bakakaza nti kaadi nze agiina era mbakakasa bannanjeru nti ngenda kwongera obbatembeeta mu mbeera ennungi bwe tuba tunuulidde enjeru nga bwefaanana tukyalina challenge gye tulina kulaba nti amakubo gongera okukola ki okutereera amakubo tegali mu mbeera nnungi so tugezaako okulaba nti amakubo ga njeru twongera okukolagana obukulembeze bw'enjeru okulaba nti butereeza ki ensonga y'amakubo gabeere nga abantu baffe batambulira mu bulungi ekyali gye tulina era mukulembeze buno nga nzirayo ekisanja kino ngenda gezaako okulaba nga nkwatagana wakubadde nga ndi buyukwe nga nkwataganya nnyo n'obukulembeze bwa Njeru municipality okuba ntunula nnyo amakubo ago kuba abantu baffe bakaaba ate nga nange mwempita kiyeza nti nange ng'omuntu kinkosa n'abatuze baffe kikola ki kibakosa so n'ebirala kasasiro n'ebirala kuba kino kibuga ekikuze omukulu tugenda mwe ono mwagala nnyo era nja kumuzira we akasimu kakuyitiramu duka zambwa tulabe nga tutembeeta so olunaku olwaleero genda mu comment section in case ng'olina ekibuuzo ku bye tukonyeko ebitonotono ajja kudda alambulule for now mukama katonda omulungi abatukumire tusinkane mu story endala.